namboze kye kimutta n'empuuga kati ngaawo ngenda kutuukawo. Issue endala eri mu palamenti eri national nti boolaba bano nga bapiraawo basayininze mangu tolowooza nti sensa waliwo esobola okugoba akakiiko k'ekyalo akafuzi nga chairman tagobeddwa tekisoboka nga bakagoba lw'amateeka ge kayisa nga chairman ate kwali kati gwe ne bw'okirimba ono atategeera tageti eri ku sipiika kwezi naye ate bw'osobola okuvunaana akakiiko k'ekyalo okuyisa etteeka erigoba ente ku kyalo naye nooga nti tageti yamuwanika executive committee ya local council ya vice ne gundi chairman yetalimu ng'ate yakakubiriza kiba tulimba bulimbi bannange kakati ebyo mubigatte ate mubigattulule ekyo kyenjagala gatto kigattulule gw'osobola n'okunvuma naye omutwe gwe bw'otaategeere gujja kutegeeza eventually kuba bino birimu obwongo si byakupapa bupapi kulaba kyolabye nze banzibirako omwani akalengedde ne woolowooza nti ofunira baba bakubba actually woosinganga okulowooza nti woofunira oddangayo ne weekengera America yasindika ejje Bush Junior ogenda okuba Iraq ng'ajjako Saddam Hussein ne bayingira first time ne bayingira kilomita 8 okuva ku nsalo ya Iraq ne Iran n'akubira komanda simu nti mukomeewo komanda naga tugenda Baghdad n'abaga mukomeewo ne bakomawo. The story says nti komanda ni chief n'abagamba nti olugendo lubadde lwangu nnyo okuba olutuufu wateeka okubeera wakatego tasobola kubona musiru so muddeemu mu lukole buto bwe mulabanga tutambula bwe muyite would be good naye bwe mwayise temuyitawo. That's what they did. nga baali babasudde mu kategu omuntu dikiteete emyaka 40 waliwo bye weetegereza ti Sekikubo yakyawa bukyayi Museveni ono gwe bazze nga bamugoba bamukwate olw'okubba bilioni 164 naye naaga nti nsooka kusayininga bw'aba agoba bali ng'ate balina omusonyiwa ye owe bilioni 164 gwe byo teweekengerako noga nti naye nze alwalisiza abasajja bano ebbanga tuyinza tutya okubanga for the first time tukwatagana weebale nnyo olumu luli ku bifo ono yakamala mwene alemu emyaka 3 ye sipiika bano baluddemu Sekikuba ndi gurupu myaka bazaliddwa olumu just understand these issues ono sipiika muto in fact that same group yali eyagala Kadaga nga akaddiye nti tolina kyomwongerako kulengera wali myaka gigenda gimutawaanya ono muto bwava ku namba 3 yaba ayagala namba yaba ayagala kati ate bana abalala bajagala gwe tomanyi nti obakolerako oli bazanyirako muzannyo you are empowering your enemy era gwe bw'olabanga dereva akutte emmotoka ng'agivuga ng'olina olutalo ku dereva naye ng'avuga boosi we kumutwala oweekengeranga nnyo nga n'abawagizi ba boosi we ate nabo bakuba dereva aleme kuvuga oba ntegeerekese sikutegedde Sekikubo weni alemu in fact nze nabeera mu palamenti y'omwenda ng'avuga UC ng'alina n'emmundu emukuume yakuba Sam Kuteesa nga w'amaanyi nnyo minisita wa foreign affairs ekifo kyasaba mu gavumenti kye bamuwa n'amulemesa PA okumuddira mu bigere ng'ate naye akozesa magye n'ono akozesa magye ag'ono ne gawangula oli aga Sekikubo gwe bagambye wa 10 we yasambira akabookisi k'obululu gwe wali omulabyeko mu lukuŋŋaana lwonna lwe tukuba nti bannange togikwatako tugiwakanya simulabangako omanyi kiteeso ki kye yaleeta nga kijjamu omuntu yenna obwesige tewali lwaki ku kyampuuga akulembera simanyi zirina kyogerako dda ne ku TV so waliwo olutalo olwabwe gwe olutakubisa wuwo bonga bo definitely
naye osobola obbayambako bakozesa obujega bwo naawe noga nti bo batagetinga bosi atudde mu mmotoka gwe dereva muganda wo olowooza nti gwolemesa oli kuwa akakiiko gwe gwolowooza nti bamutuyamba olwabwe lunene inene kesi nekano omanyi waliwo enjawulo wakati wa olutalo n'ensiitaano bo baganyulirwa mu lutalo gwe oganyulirwa mu nsiitaano olutalo lwonna ng'ensiitaano yeekuyamba gwe mwofunira naye nga bw'oyamba mu nsiitaano olutalo luwangulwa mulabewo tolulwananga oli mugezi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olunaku olwaleero tuleese Honorable Kasibante Moses omusajja eyali ekwata ngabo mu parliament ey'omulundi ogw'ekkumi eyo wali mu parliament y'omulundi ogw'omwenda n'emulundi ogw'ekkumi wafuuka ensonga era nga y'omu ku basajja abasiŋŋanga okuteesa be twagambanga nti nno abasajja bayimiridde ku nsonga ba Ibrahim Ssemujjuŋŋanda abasajja abo bakola omulimu gwabwe kale nno tubulabye nga kyabuvunaanyizibwa okumuleeta olunaku olwaleero twogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tuyinamu ebintu bingi ebiri mu parliament obuli bw'enguzi bususse era nga President Museveni yagambye olunaku olwajjo mu kiwandiiko kye nga mukyala waaweza emyaka 76 nti agenda kuluma n'ogwengulukula nga alwanyisa obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi buli mu parliament, obuli bw'enguzi buli mu makozi ba gavumenti, obuli bw'enguzi buli wantu wonna ate waliwo n'obuyitibwa obuli bw'enguzi oluusi nga si buli bwanguzi naye nga bubulamu okumanya kw'abantu baffe. Honorable busooka obuze ku banange abatulaba kale tweyanza nnyo Honorable tweyanzeego okutuwa akadde abangamba ennaku zino oli musajja mulimi era nange ndi mu buufu bwo ntandise okuteekayo ebikolo by'emmwanyi ate bannayuganda bwemubanga nga temulima ng'eggwanga liyimiridde kulima temutuula awantu wonna nga mukaaba bwavu fe abalimi ffe tulina okukaaba obwavu mwababuddukamu muteekwa kubanga mugaggawadde naye kakati wava mu kintu baakabooni y'eggwanga kulima gwe wagivaamu kakati ate baakabooni kwolina okwekwata omunafu osobola okusituka kakati gwe omugagga yava mu kulima amawanga agagaggawadde by the way nekino kankyogere olugendo lw'obugagga mu Uganda teruli mu bibuga ekkuba erigenda ku bugagga liri mu byalo ewali obugagga wano mu Kampala kufuna zaakulya oba kuleeta ssente kulya kyekyokka naye nga obugagga obwensi mu Kampala boogera ku woteeri ennungi kitegeeza ababeeramu baba balese ssente kulya gwe omulala bw'obanga olimu nga tolina ssente ojja kufuuka musabirizi kituufu kale mu byalo twogera ku faamu nnene tujja kwogera olulala ku ebyo kale bwe tutyo bwe tutambudde tukyali ne mukadde waffe Honorable ndabye ensonga ya Mpuuga ebadde empanvu nnyo ekiri mu parliamenti Katemba agenda mu maaso simutegeera abalala bagamba enguzi esusse abalala bagamba nti nalaba Honorable Ssegonaga nti sente twaziyisa mu butuufu era service award era sente zaalimu nnungi n'osanga Honorable Namboze ngaga nti ebyo Katemba mwereere ffe tetubitegeera Honorable olwalugwe nawulira omubaka ng'abuuza service yakola ki so nga ne lead of opposition ate abaddeko emyaka 2 kitundu ate era tulina okuddamu okunnyonnyola nti abadde akola bwa lead of opposition ebintu bizibu Honorable njagala otunnyonnyole osomese ne bannayuganda gwe mukulabako kiki ekiri mu parliament kiri mu ggwanga lyonna nga Uganda ekisooka tulina obuzibu era nze neeraliikirira nnyo buli lwentuula nempuliriza nendaba ebigenda mu maaso tuddiridde nnyo mu kumanya ensonga simanyi lwaki either twesiriwaza nange nga mwendi oba tuli basiru era nga nange mwendi ekibiina kya Muhoozi bakiyita batya si kibiina kya bufuzi PLU kyalina olukiiko olw'amaanyi e Masaka nnyo
era ne kitwala mu lukiiko olwo ne mugenderamu bakansala ba NUP basatu. Wawuliddeko gwe baakubye. Olukiiko olwo ne lubeeramu ne MP owa National Unity Party omulamba Kagabo. Kagabo yaliyo nnyo. Wamuwuliddeko nga bamwogerako ekamwekye we Kavule Makerere. Ate abaagenda wabawuliddeko. Tewali n'omu. Kati Right Honorable Mpuuga yabadde n'omukolo ogw'okusaba ogw'amaanyi Nyere Masaka. Ne guleeta n'abatajjanga. Ne kubeerako ne bakansala baavudde municipality ye Mukono municipality. Be baawutudde emiggo. Nabawulidde nti kakati ebyo ebibiri obigasse. Abaagenda ewa Muhoozi. Olina gwe walaba bakubye. Ne Kateregga yennyini yagenda wa president. Tewali kye bamukuba. Wawulire bamukuba. Kati ate yagenze ewa Mpuuga. Manyi nti baliira ku nsiko. Babakubye emiggo Mukono okujula batta. Mu bibiri ebyo ofunamu ekimu kubanga tulina kubigatta wamu. Bw'otabifusinga wamu tosobola kutegeera kiri mu ggwanga. Nti MP owa National Unity Platform NUP National Unity Party bwe bagiyita National Unity Platform. Yes. Yagenda n'ayaniriza omukulembeze wa Piraawo. Era n'agenda ne bakansala ba NUP basatu ne baweebwa n'omuzindaalo ne boogera era baagendera mu byambalo n'obukofiira bw'ekibiina kyaffe. Kakati kyensoza okubuuza nti walabako gwe bawuttula kubanga ate yagenze ewa omukolo gwa loopu eyawummula ow'ekibiina kya National Unity Platform era komishona waakyo era omubaka waakyo mu paalamenti bamutudde era aliira ku nsiko abalala baliira ku nsiko Mukono ewa Nambooze. Ebibiri ebyo bw'obigatta oyinza obutayanguyizibwa kufunamu kimu. Naye kikulaga nti focus teri mu kulwanyisa bali mu buyinza. Eri mu kulwanyisa abasobola obbukwata. Bwe kitabo kiriho narebo tubiddemu. Mutabani wa President Museveni era gwateekateeka okubeera president amuddira mu bigere ya attracting omubaka w'ekibiina kya National Unity Platform Kagabo n'atwalirako Bakateregga bakansala nga basatu bana abakimanya era nga bagendeddemu ebyambalo by'ekibiina ovulo ne bukofiira ne bavaayo. NUP tetuuzangako disciplinary committee kubbo kubavunaana. NUP tetuuzangako press conference kubbo kuba denouncing. NUP foot soldiers tebakolangako bulabe bwonna wadde obbakuba. Kagabo atambula n'enkuŋŋaana mu constituency azikuba. Fulire. Bwe twabadde Masaka kwajjiddemu ab'emukono ku mukolo gwa Mpuuga wa NUP. Kati bo baliira ku ttale ku nsiko. Ate nga balwanyisa wa NUP anti nkugambye nti focus teri mu kulwanyisa bali mu buyinza. Eri mu kulwanyisa abatali mu buyinza abayinza oba oli awo okusookayo abalala ne babukwata oba okulemesa ababulimu. Mu politics tusobola okukola ekintu kimu nga tukikolera mu bintu ekimu ku byo either mu kumanya oba mu butamanya. Tusobola okuba nga tuli wano ng'abazannya omuzannyo ogwo bagumanyi nti gwe bazannyira President Museveni nti abagenda ku mbaga ya mutabani we tebakubwako. Awo kati ntandise abagenda ku mbaga ya munnaabwe nkugenda tulina kufusing ebintu ntandise okugguka amatu ag'omunda abantu baleme kutegeera kulaba bulabi nti enguzi nti omusajja ono ye wajja mu kintu ali serious ayagala kutwala buyinza. Exactly. Tulina omukuba tuleke atasobola kutwala buyinza abeerewo. Gwe Lubongo ya Secretary General w'ekibiina kya NUP omumanyi mu constituency ki? Ngamba ne bw'oba toyogedde wonna ogambe nti oba nina interest ogambe nti constituency gye eno gyasimbuka nze ndi wano buli kiseera bwe mpita jangu komewo we jangu wesimbewo gye ye Lubongo yaba constituency kyaba musaba ye Secretary General. Simuwulirangako wantu ekibiina ky'obufuzi sole eimu yakyo yakola ki? Yakutwala buyinza. Secretary General wa NUP agala kutwala buyinza bwa constituency ki? Lubongo yanze simuwulirangako ne gyazaalibwa ne gyava simanyiyo. Legal advisor wa NUP ye Mwami Katana
ayagala kutwala buyinza bwa constituency talina interest mu kutwala buyinza bwonna. Kati nzira mu bino njagala kwezi guno mukutu gwo gw'amaanyi abantu abagubeerako balina okutambula nga bamanyi ate nga bamanyiera. Kati ddayo oddemu ansa nti obuvunaanyizibwa obuteesaawo ekibiina ky'obufuzi bubakola ki kutwala buyinza. Bano ababiri yingini legal advisor sebayinza okumenyawo semateeka w'ekibiina Secretary General abanga oba ani mu gavumenti nti ekibiina kisangulawo yakikutte era yaba ne briefcase yakyo. Ayagala kutwala bwa constituency simuwulirangayo yali wali atematema ssente nga tetugenze mu details za bibiina birala wa FDC Secretary General ye Nandala Mafari tomanyi gyakiikirira budaadiri owa DP gwe twakomawo okuba naye omugenzi Mukama amusaasire birekera awo Matiya tomanyi Bukoto South ono ayagala wa constituency simanyi era siwuliranga na constituency mwava webale nnyo gye bamuzaalamu togimanyi gyabeeramu togimanyi sigimanyi sikulimba gyavaamu togimanyi ndi munnamawulire naye amazima ga Katonda sigimanyi ebyo tujja bikomyawo bijja kuwanvuwa ekibuuzo kyewabuuzizza kiwanvu naye njagala kusaba ababuulira bino mugatta ate mugattulula ebimu tetujja kuba na budde nnyo buli lunaku kubagattira nakugattulula ekiri mu palamenti opposition ebbanga lyonna mu myaka 4 gye tuvuganyiza Museveni naffe fenyini twalema okwegatta buli aleeta agenda eno nga bano bakutukako ono bw'aleeta eno nga bano bakutukako Honorable Ssemujju Nganda yaleetako ekiteeso ekimpiikinga President Museveni teyaweza bapaka ba palamenti 15 nga naye ate nga opposition bangi okusinga 15 nnyo nze omugenzi ejjeno tumwine mugenzi naleetako ekiteeso ekimusensalinga nga minister then yali minister wa internal affairs olw'okulemera munno mu galale wali obatundira ebifaananyi nafuna ababaka 7 busanvu bwe guti okumala week says 2 era mbamanyi Honorable Sewanyana Honorable Segona Mpuuga Kivumbi Munyagwa nigwe sogeddaawo gwe sogeddaani wafuna ababaka 7 Ssemujju Nganda Medad Lubega Segona Alan Sewanyana Muwanga Kivumbi Munyagwa nange ndi wa 6 bwe mba neerabidde aliyo week says 2 ng'otaddewo empapula abakulu ne bagaana bwino gwe twalina nga palamenti emugobye muno mu galala aganye nga eyo concept of parliament concept abatulaba kitegeeza okunyooma ekitongole kya gavumenti palamenti siga sina kitongole ekiteesa amateeka mwotulanga minisita molayiro okubeeramu okuuma essemateeka era n'ekitiibwa kya palamenti ne mukyajinga concept of parliament twali 7 nga mwali batono nnyo kyendeetedde ekyo si bali abatono njagala tutambule abantu mu nsi bategeere ekigenda mu maaso muzannyo gw'abamu oba ddala tulina kuba wamu mu mwaka gwa 2003 2005 mu palamenti mwalimu ze saalimu eyo palamenti ya 8 mwalimu amendment bill constitutional amendments bill eya term limit kyetuyita ekisanja kyebajjawo mu 2005 President Museveni na orderlinga kyetwatwala nti eyo bribe buli mbaka we bwebukadde 5 nowe waffe yabufuna kayiza asana siyo webale nnyo olwaleero akulembeddemu nti simanyi okusensalinga ba commissioner ku ssente ze babasensalingako ng'ate commission eriwo mu mateeka ye yabagabira parliament ku item gye yayisa mu parliament y'omunaana yalimu Theodore Sekikubo bw'omufunangako akakisa omubuuzanga nti obutaano wabuzaayo oba kwolwo teyali nguzi ate yabufuna n'abirimu 9 yabufuna njija mu palamenti ya 9 mwe nali
mu mwaka gwa 2013 yes waliwo ekiteeso yali biiru bagitanga marriage and divorce eyo njijjukira bulungi nnyo yaleetera abasiraamu enkalu ne leero teyitanga gavumenti ng'eyita mu chief whip ekitali mu mateeka neewa ku buli akawunti y'omubaka wa parliament millioni ezi 5 nalimu nozifuna nenzifuna tewali mubaka ezitaagwa ku akawunti ye yes nze n'abalala ne twekuŋŋaanya ne tuzizaayo olwo muzizza ludda wa muzizza wa pali twazitwala wa kiraka ne mugamba nti sente zizino zazze mu bumenyi bw'amateeka zazate zayitidde ku akawunti zajja eri ne baziteeka ku akawunti ya parliament yo nezireeta ne tugamba nti tetuzirabangako mu budget yonna gye twali tukoze nti ababaka ba parliament buli mwezi abafuna consultation fee allowance ate babawaayo special consultation ne million 5 biiru mu parliament ziyita buli kiseera buli lunaku ekituuza parliament kuyisa biiru zonna oteeka consultinga buli budget ya mbaka wa parliament ya buli mwezi kye mubaamu sente za consultation mwabalonzi oluusi muzitugirako mu kkubo anti babaga nti ofuna kinene tebagamba nti zino zakola kino nga tukirabye fe tuzibalira wamu muzindo bannange ofuna kinene million 2 tuweeko twagala kumaliriza church noga kasitane mu church nzize atano kanga bawe kakati ezo sente zijja era parliament bw'otunulira communication ya speaker buli president lwaba ne state of the nation address mu report gyawa ekisinga omuwa amaanyi agatwisiza biiru bweziti gwe buli biiru olowooza nti no bagiwa consultation fee yazo tekisoboka marriage and divorce bagiwa fee eri special lwaki it was a bribe nga government yegirese erina interest mukuyisa etteeka eryo yes ne tugamba nti gavumenti bweba yali eyagala kutuwa allowance ennene eza consultation yali zireetedde ekitongole ne commission zonna zaayo kyovulaba nti akakiiko kakosasa aka parliament ne parliamentary commission ke kalondoola ebitabo byayo auditor general alipootinga ebitabo bya parliamentary commission eri parliament nebiweereza mu kosase oba park central ne babinoonyerezaako yes so sente ziba budgeted centrally ne tubagamba nti enunguzi milioni 5 zino tetujja zikkiriza Sekikubo yazaayo Sekikubo yazaayo oba nimba kyenjagala abantu mugatte ebimu tetujja bagattira na bagatululira yes mu mwaka gwa 2017 ne wajja amendments bill ya constitution eya gye twakazaako eryato gikwatako 12 ba ejjawo webalinye ejjawo egirimit eri yali ejjawo term limit yes ene ejjawo egirimit term limit bali ya milioni 5 nga zali zitowa 2025 zali zitowa President Museveni yali komye okwesimbawo mu kalulu ka 21 uyali ekisanja kye kigwa semateeka yamuwa kuva mu 9 atuuke mu 21 akkirizibwa okwesimbawo 21 akoma mu 26 yes 26 litadda ku ballot abaka ba parliament aba movement ne Sekikubo mwali be bagenda eri nti fokuwa kino naffe liisa obutaano ababaka ba opposition omuli naffe abazizaayo tufaanananga maid awaka kwezi bwagenda ku mudaala okugula empuuta agula y'abaana naye ne maid asena nalyako so tebakulowoozesa yes ziri bo bazisaba era mukyala yagamba oba abaana era bw'oba ova waka baleetere ki abaana bagamba noga nti abaana baŋŋambye tekitegeeza nti maid taalye naye nkugambye nti bano bazisabangayo nga basaba kitaabwe sente zanguzi gwe ziyise eno zibeere nti zigenda tuyamba ku kino naye ffe tukuyambe wano tukiseewo ekintu kyo Sekikubo kwolwo teyazaayo sente Sekikubo olwo yali nguzi oba teyali nguzi yali nguzi ewedde emirimu kakati obunnanfuusi bujjirawa bwe twali tugenda bwe twafuna milioni 29 mu 2017 ez'okuggyako term limit yes Honorable Semuju Ibrahim Nganda Chief Opposition Whip n'ayita olukiiko twali abaka aba opposition 58 n'atubuuza mu lukiiko ffenna nga weetuli nti bwe wabaawo amanyi akawaayiro mu bajeti ya parliamentary commission gye tulina okujjamu okufunamu ensako zaffe akateekamu sente zino atuyamba akatapute milioni 29 ababaka benjijukirako abaayimirira yali era Odonga Oto oyo mujjukira ne mu
ne muziri eza divorce and marriage and divorce yayimirira ne Patrick Amuriat power ne bagamba tujja bakuba muve ku sente zaffe fe sente tetuzizaayo era twayabula tumaze okuyisa ekiteeso naye nga tudduka bano baagala tukuba ne tujja social media ne tukuba nti abo balimba tebazizza nayo balimba kali bulaba abasiru baali zitutte mu nguudo milioni ezi katujja ku kiteeso kya milioni 29 mukulu abuuza chief opposition whip nti alina akawaayiro akateekawo sente ezo akasome kituyambe kugamba sente entuufu engeri gye tunannyonnyola abantu teri yasituka bannamateeka bonna abaaliwo ne bagamba nti bannange ekyamazima sente ne tubuuza abali mu budget committee mweziri nti nedda sente zaleeteddwa chief whip enyale bwa gavumenti tezisobola kubanga ntuufu sente ezo zigazivaawa ziva mu state house ezo bribe nkugambye nti bano bamala kuyita eri ne bagagwe ziyite kino anti kati kyembuuza ziva ku budget ya state house okujja eno oba President Museveni sente ze zokka ez'okugabaako obugabe zisoba mu billion zisoba mu trillion ez'okugabako obugabe kati ziyitibwa buyitibwa kiri naye zakozesaako kukola bino kyova olaba nti tezirina budget item yonna gye zaaliko wano naye zaava eri ne zijja ne baziteeka ku akawunti z'ababaka ba paalamenti ne tubagamba tuteekwa zizaayo ababaka 58 senga ogasse miliyoni 29 sinze nzekka tutuuza press conference olwo tumaliriza olukiiko lw'ababaka 58 enkeera tutuuza press conference tetwawera babaka 30 abala baagaana tubagamba nti tugenda zizaayo enkya naye enkya buli omu agenda kujja n'ekitereke kye tumalo kibalaga tukitwale tugiposting ku akaunti ya Parliamentary Commission era yeeno Honorable Katolu Bwama mujjukira bulungi nnyo yagamba nti anze sisobola zizaayo yankubira nannyombesa nanga nti oli mubi nangamba nti nze ngenda kugulirako abantu boda boda amusaasire nendala neeriire yali wa mazima njagala kukubulira abannanfuusi meeya w'e Masaka kati Honorable Florence Namayanja musanga tugenda mu press conference erangirira nti kati tugenze aliya saawa 4 ku 8 tukomawo okubalaga sente zino tugenda withdrawing buli mubaka addeyo azidepositing bupya kati ankwata ku mukono nti kiki nti tugenda Namayanja Florence mugenda kukola ki ebintu era tebinagwa konze ate twagambye sente tuzizaayo kati mulinde bitambule amawulire gasirike konze twagambye sente tuzizaayo era ffe tuli mu press conference ja tugende nangoberera ntambulako steps nga 2 okutunula emabega nga afunye essimu agenda dda mabega okukyuka bwenji nakamadaala ine tumanya agenze ngenda munda mulimbaga bannange Namayanja mbadde njja naye kino nekino ngabanga ndedda Namayanja muzibu naye kakati nze mujjukira nnyo ne ku ssente za gundi ng'akyali kansala Ssebaana Kizito yatundira obutale twali tuddeko ne Namayanja bwe tuti ne bamuleetera ebbaasa nga tuli naye bwe tuti sibimanyi ebyo nze kati ebyo mbimanyi kubanga nze nali naye nga nkyakola ku biiti ne bamuleetera ebbaasa n'abuuza kati abo baba atunzeewa wano bamanya tuwa obusente obutono n'abikula mu bbaasa naye nga tamanyi nga zizze so eyo ye mumanyi kakati baŋŋamba nti gwe class monitor nti yekubira madamu ticha Honorable Namboozi namukubira essimu 12 nga tazikwata naye eggulo limu twali twogera nti meeting ya saawa nkiku press conference ya saawa bweziti mbanjijjako eye12 naddamu nankubira nanga nti jjamu ankutte naye kyenkoze sente nzidepositinze munteekeko erinnya ku lisiti y'abawaddeyo nzitaddeyo press conference twaliko abantu 15 benjijjukira abaawaayo abaawano Muwanga Kivumbi Semujju Nganda Mpuuga Medadi nze mulala anyawo benjukira kamangu abazizaayo ezo zonna ziraba ne mawulire twali amawulire ga reporting abantu 16 era eri 16 erinnya nze naliteekako nga munnanga ngambye Honorable Nambooze nti nze nzidepositinze naye Diamond emesezi okutuuka azidepositingidde ludda waali mukono kati naffe okutegeera nti amawulire twagalimba owe16 teyadipositinga twategeerera mu musango gwe twaloopa Parliament nga tugigamba nti okutwala olukiiko lwayisa okugjawo ekkomo
ku myaka gy'okuvuganya obukulembeze bw'eggwanga lwayisibwa mu bukyamu omulamuzi Kenneth Kakulu njagala osome wano gwe amaaso go galaba bulungi otandikira wano otandikira parliament did not provide it is on record tandikira wano it is on record njagala nga tondasoma tutegeerera Mbaale nti Honorable Nambooze yanguya sente teyaziteekayo abatwalayo abatuufu twali ababaka 15 era Nambooze mu judgment ya Kakulu yasingisibwa omusango n'atasindikibwa ku kibonerezo ogwaki gwe bamusingisa soma wano gwe amateeka ogamanyi bwe tubeera mu mawulire judgment ya Kakulu it is on record that Parliament did not provide each member Parliament did it is on record that Parliament did provide each member of Parliament with 29 million shillings for the purpose of consultation. Kiri ku record nti Parliament buli mubaka waayo yamuwa milioni 29 okusobola okugenda okwebuuza ku bantu ku nsonga eno ensonga gy'ayogerako yeyo okukyusa mu kawaayiro ka ssemateeka ak'ekikumu ebbiri bba egirimit. A few members of Parliament on their own volition returned the money. Ababaka abamu nga be beesaliddewo sente baazigikuba. I must mention here that there were only 14 members according to the evidence of Jane Kibirige, the clerk to Parliament. Wano kanjogere mazima nti ababaka abo baali 14 bokka okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa clerk to Parliament Jane Kibirige nagambye 15 kati n'owe 15 yatubuzaabuza yali era Florence Namayanja kuba ntegeera luvannyuma nti agenda okuva mu lukiiko lulinga amaze okuligisteringa ku lisiti y'abazaayo n'alyoka addayo. Okay. This list did not include Mrs. Betty Nambooze Bakireke. She was not truthful when she started in her testimony as she stated in her testimony in court that she did return the money. List eno eyabazaayo sente tebeerangako muntu gwe bayita Betty Nambooze Bakireke era mulimba nga jjenje eyajja wano mu kooti kati bya Kakulu n'akala amaaso n'agamba nti sente ezo yazizaayo. All she did was to write a check which was never cashed. Nambooze kye yakola kwe kugenda mu cheeke buuku ye n'awandiika mu cheeke ng'alaga nga agenda okutwala sente za Parliamentary Commission naye cheeke eyo ye yagyesigaliza tagitwalanga ku ttera eya banka kugibankinga sente zigende she knew very well at the time she came to court to testify that money had never left her account. Nambooze wadde wano mu kooti yatugamba nti sente yaziwaayo yakimanya bulungi era mukuusa nti ezo sente tezivanga ku akawunti ye kugenda ku akawunti ya Parliamentary Commission. Eyo yenankani ya omulamuzi Kakulu lwaki nguleetedde abo be bamu kubavaayo okugamba nti zino ezampuuga ebitaano Parliamentary Commission wadde naye commissioner yali Rope ze yabawa ng'ekozesa obuyinza obugiweebwa nti ze nkyamu ezaabwe Museveni ze yabawa okukyusa akawaayiro 12 ne batazizaayo nti zo zaali ntuufu. Omuntu omulumu yaŋŋamba nti bantu balokoka. Nambooze yalokoka anti nange mbuuza nti asobola okubanga yalokoka naye ffe abalokole tumanyi alokoka ayatula nazzaayo ne byeyabba n'abyogera nze bansibako ne Sobi nga bansibidde birala byaffe by'obufuzi. Sobi nanga nti lwaki bakusibye gwe Kasibaali wamusangayo luzira ne mugamba nti waayi nze manyi wano wonna abasajja batusibira bwerere nanga nze tebansibira bwerere. Sobi yagamba actually namusanga ku Road Kampala then nga tebanamutwaluzira biseera byemabegako nti nze ndi mubbi naye njagala buvaamu naganye DPC okumuwa kasente ka weekend nga njagala kumaliriza Kayumba nve mu bintu bino kyekinsibya ndi mubbi ye nakkiriza nti ndi mubbi oyo yalokoka
naye gwe obutaano wabulya n'obutaano buddako n'obulya n'abirimu omwenda n'ogalya aga straight bribe gw'omanyidde ddala nti nno ga nguzi. Kati zino ezitali zizo zowadde mini ezitali zizo ze bakuwadde zo ze ez'enguzi ate kwezigamba buulire omubbi bw'omusanga ng'agoba omuntu nti wuunabbi nga tannakola sobi kye yakola mukama amusaasira togambanga nti ndowooza yalokoka aba ayagala nakumusuuza zino nazazitwale omubbi aba ayagala okumusuuza sente zino zabbye Sekikuba amaze ebbanga lyonna ng'avuga UC akugamba atya nti kyakola projekiti kijja omuntu Michael Mawanda kati ali mu nkomyo nga poliisi emugoba naye ng'alina kusooka kusayininga nga ye ssentebe wa Piraawo liigi n'akubuulira nti ekyo tebakwataga kino si lugendo lupange ekisooka olugendo kye lukolera Michael Mawanda yamaze kusayininga poliisi yali emugoba n'ayingira mu paalamenti n'agaa kati ne bankwata naye nga yeri akabba David Kabanda ye Secretary General yes billion 14 David Kabanda ye Secretary wa Piraawo ono we waffe emubenga y'omu ku baasooka okusayininga waliwo omulaba muyita Museveni se president naye Museveni y'omu ku baasooka okusayininga be bakulira Piraawo gwe kiki ekiri munda ekyo ekigatta Piraawo amangu ne opposition bonna ne bakkiriziganya ekigaana opposition okwegatta okuba Piraawo nkuzeeyo ku kye twasookeddeko olaba okwegatta kwa mirundi ebiri sofa kwe naakakugamba nti abakansala abakulemberwa omubaka Kagabo Dokita wa Nuupu aba Nuupu bakateregga bagenda ku mukolo gwa Piraawo teri yali abakubyeko wadde ejjinja social media batuvuba naye kuno bagenda kumvumula okwogera bino onjagala ondagangako we bavumidde Kateregga nga banuupu kubanga ffe ezo sudo accounts tuzimanyi nti ono nno yeeyise gundi naye gundi mumanyi ng'alinanga 40 era nze nzimanyi abamu balina na 10 abamu balina 10 kati ekitegeeza nti abali ku opposition ennaku zino bayamba kunywereza President Museveni mu buyinza si bonna ezimu ndiga tezimanyi gye bazitwala babavugira muli nabo munda ezimu nga bwe kyali ku bbaluwa ezabiraga ku radio gwe obimanyi bulungi nange mbimanyi nti ebbaluwa zikuvuga buvuzi kutwala wa namba y'essimu eyo gye bakuwa naye wano endiga embutanta tesobola kumanya nti tewali nze ndi musomesa wa lulimi Luganda nti yafunye ku bizibu afulowinga bwatyo ng'omwana gwensomesereza emyaka 6 okuva mwezi 1 musomesa Luganda paka mwezi 6 mugamba wandiika kabenjedde kabusa n'alema okufulowinga tekisoboka naye omukazi gwe yagobanga n'agenda wa musawo Muganda n'amuzza mu maka ng'afulowinga bwatyo wakati mu nnaku yamala kusoma ku university n'agenda mu mbeera eyo tekisoboka gwe bakugamba n'olwekyo ebintu bingi tufuuliddwa mbutanta era bino abamu tujja kubanga Yesu basobola kukutegeera ng'oluusi bamaze nakusaanyaawo abantu baliko baga nti Honorable nga yayogera ekintu naye ekintu kino kubanga ate nga naffe tetusobola kubanenya entegeera naye eteekwa kuba mu mitendera ng'olwaleero tolaba ekisiikiriza ekiriwo nti ne bwe boogera ku nguzi bakulowoozesa nti baba teboogedde ku Pulezidenti Museveni nkulaze za mirundi 3 nga yazitemera abantu bwekiri gw'olowooza nti ekyo ye takisasulira takirinamu interest gw'olowooza nti kyabwereere bw'ajja n'akwata ekintu kino bw'ayimirira okwogera yeetaaga kuba Secretary General wa UN muleka ntya asobole okugenda ng'abuubudde omuliro nga bw'abadde abuubula ye musiru gw'olowooza emyaka 40 President Museveni atufuze lwakuba musiru mugezi kati osobola waliwo omusajja omu yawandiika akatabo n'ateekako omutwe You Can Trust a Terrorist n'awandiika ebintu bingi mu katabo ako Abamerika baakagula ne kaggwawo ebimu ku bye yawandiika ku ngeri Titanic gye yabbiramu mu nnyanja gye yabbiramu n'alaga nti Titanic waliwo olutalo lunene olw'okufuga banka enkulu ey'Amerika
gye bayita Federal Reserve Bureau ndoza bagiyita banka enkulu eya America. Banka eyo bw'otwala obudde n'osoma akatabo ke tefugibwa gavumenti ya America. Private individual abagagga basegaali be bagikontrolinga. Lwaki? Banka yekuba ssente. Yes. Naye gavumenti ya America tekuba ssente. Kati ebibiri ebyo nyizo obutabinnyonnyola leero. Yes. Kati abakuba ssente bwe bakuba nti bakubye ekipapula kya $100 ne kivuga nti 10 ate bo bakozesa $2 okikuba nekiba kikola amagoba ga 98. Kati ago teryagabuuza twagala $10 ziri fake oba si fake, nti si fake. Naye gali amagoba 98 gaba galina gye gaddukidde, naye si mu gavumenti kubanga ssente zaayo ziizino bazikuwadde. $10 kikubiddwa $2 okukikola. Yes. Kati emabega w'abakuba $10 emabega wa Federal Reserve Bureau waliyo basegaali abaddukanya Federal Reserve Bureau. By the way, ne wano Bank of Uganda request yagenze dda okutandika okwekubira ssente, ekyo kyekitegeeza bajja kukuba ekizike eky'emitwalo 5 nga bakikubidde siringi eza Uganda 4. 5 gyaffe bagituwe naye nga batutte 14,600 emitwalo 4 mu 9 nga zo zaabwe. Kati abo tebalina kuba gavumenti. Gavumenti ekitongole kyayo kya Bank of Uganda tukibuuza zine ekizike ate nga value yo ya mitwalo 5. Exactly. Biwanvu si byengenderedde okunnyonnyola leero naye mu bitegeera. Kakati omusajja oyo n'awandiika bwe baali Titanic okubbira abamu babiraba ku firimu. Famire 2 kuba famire zaayo zengagga zaali zirwanira omulimu ogwo. Famire emu ng'erina okusaanawo eno okusobola okusigaza omulimu. Famire yasaanawo yali South Carolina, I think South Carolina wera America yeebunguluddwa amazzi, erina akazinga akali ku ocean. Kati banno ne bayiiya ne bakola Titanic nga ekyombo ekigenda okusingayo okuba ekyebbeeyi nga teri mugagga atajja kituulamu. Kati omugagga olinga gwe batagetinga ne famire ye era lwe yakituulamu lwe kyabbira. You can trust secret terrorist. Akatabo ako oyinza okukanoonya mu gundi zonna kajja kukubula. Abamerika bakagula ne bakajja ku street kwonna. Naye akawandiika teyateeka mu linnya lye tolimbuuza. Fe abagezigezi ffe tusobola obbunoonya ne tubulaba. Gwe. Kakati lwaki nkireese Bannayuganda? We can trust secret dictators. Biri bye nakubulidde mu kusooka nga tutandika programu eno bigatte nnyinza obutabiddamu ngamba awuliriza. Programu eno temugiwulirizaako ekitundutundu temuzikutula. Tojja gitegeera. Secret dictator asobola okuzanyisa omuzannyo abamuvuganya either nga abamu bamanyi naye ng'abasinga tebamanyi oba bonna nga bakimbuyege naye nga babakubira muli. Bwe tolowooza nti nze okuba n'obuwagizi obungi kitegeeza nti nze mugezi asinga. Si kye kitegeeza. Golodi ye mutono ku ttaka, ettaka lye lingi. Kiriwo ekisinga bbeeyi. Golodi yasinga ebbeeyi. So ekyokuba by the way n'ebimu secret dictator asobola okuplantinga abamuvuganya basobola. Webyo binaaba biwanvu. Abantu babyetaaga. N'amukuteerawo era n'omuwagira okumuvuganya. Era naye ayinza okuba nga tamanyi nti ateekeddwawo buteekebwa okuvuganya. Saagala kutiisa otumulanga eraliikirira ennyo. Ate era neeraliikiridde. Kwezi basobola omuteekawo. W'okyogeredde nga nagamba dda abantu nti abasumba abasinga si balokole naye ate endiga ndokole. Ekyo lwaki? Nga abasumba bo batunuulidde ssente
naye nga endiga zetunuulidde bulokozi kugenda mu ggulu naye no mu byekiganda ne mu byekiganda abasamize bagendayo nga bo batuufu bwe baala mutawaanya naye nga gwagenzeeko si byaliko kati ekyo kindaga nti nno abagoberezi bano abopposition bayinza okuba nga batuufu naye nga ababakulembedde abagoberezi baba batuufu era devotion gye baba nabo ebantuufu naye nga oluusi akulembedde you can trust the security terrorist wakakutaako nakakutte bulungi naye kati nkugambye nti you can trust the security dictator nono gwe bazanyisa omuzannyo tekimwetagisa kubanga amanyi kwezi muteekawo alage nti yanvuganya era ne kwezi nemuwa amaanyi naye nga yetamanyi ne sente nsobola ziyisa mu mukwano gwe moze oba mu iPod oba wherever mention it nezijja era n'alaga amaanyi nanyamba okukuba abaali nkubye abandi badde ate ab'ensonga by the way nabagambako wano mu Uganda ekimu ku kizibu kye tulina mu opposition etteeka eriteekawo opposition liteekawo comfort bambi nga likoppa amateeka agali mu mawanga agalina democracy era naffe comfort eyo ne tugikozesa naye nga teffe tugamba tulwanyisa dictator ekitasoboka toyinza kubeera mu comfort zone n'olwanyisa dictator era mu comfort eyo akulira oludde oluvuganya osobola n'okweyita president it is a comfort zone gwe tomanya ekitiibwa kyofuna nga bagambye nti president kyamaanyi ssebo olaba n'abalotale nabo bazimba olaba yakiyombera nti bakimuyise nti lwaki mukiyita owalotale ati wali buli omu akyagala gwolowooza nti aba takusiza n'akulerivinga ayinza okuba nga akusiza naye ga balala bakiraba kinene va ku balala tuli kati ku dikiteeta wano fe abavuganya gavumenti mu ofiisi ez'enjawulo tulina facilitation ezitambula okusinga baminisita abagikolamu eyo si comfort tuvuganyani dictator lumwagala okujja mu buyinza abavuganya gavumenti tusobola okwekubya ebifaananyi nga tukutte emundu ennene oba zaafu oba namusa ekizibu naye nga tuyita ntebe eyo si comfort kyetuba tulaga n'abakiraba ebweru ne baga nti musajja baga nti ate mubi nnyo omusajja abadde egindi n'akwata n'emmundu nti njije naye netuloze bagenda mumukwatira ku airport n'ayitawo they create comfort for you eyo comfort eri mu tteeka in fact nayagadde nnyo we twabadde Masaka Honorable Mpuuga ng'agamba nti twetaaga okukyusa mu amateeka basically electoral laws naye n'amateeka amalala agayinza okuba nga tegatutwala kujjako gavumenti abantu bangi abajja okitegeerera kungulu bajja kulwawo mutegeera naye agamba nti tuteekewo debate ne discussion buli ayagala okukyusaamu ajje tulabe eriyamba neritayamba ng'ovuganya dictator olina okugyamu amateeka aga comfortinga nobeera ku struggle bw'oba togajjeemu olina okukkiriza nti oyinza okulemererwa omuyita dictator elsewhere muba bitegeera lopu waali bulungi nti ye gundi ye bagimuwa bulungi nti ye ne convoy etambula committees of parliament muzironda bulungi eza accountability nti when you were coming here in London bakukutte ne bakulemesa okutambula nti ate bw'obadde oddayo tinatuuse bulungi abazungu olowooza nti batandika okutunulira nga gwe bwobitunulira so bingi tebisoboka kutegeerwa mangu naye oluvannyuma biteekwa kutegeerwa byeraliikiriza naye saagala weeraliikirire sisobola kuteeraliikirira mu palamenti oyo waliyo olutalo entalo by the way bbiri oluusi nzoogerako si nnyangu kutegeeza buli gw'osanze waliyo olutalo luli international abazungu bajja kuba palamenti eyo bagimenyewo ene yaffe eyo abazungu baawangulwa ku tteeka ly'ebisiyaga
awo balwanira okufa obufi. Abazungu bawangula ku tteeka ly'ebisiyaga tolowooza nti ne baddayo ne beebaka kikiwa kye wali obawanguddeko ne beebaka batupulaningira. Omuzungu olwaleese offe abali mu nnimiro yaleese etteeka erya EUDR, European Union Deforestation Regulation, obutaddamu kutema kibira. Target ye ng'etagetinga Brazil, Amazon region babadde bagimalawo. Wasigaza wokka bagiyita lung of the earth okusiza. Naye babadde batakula emitwe nga bagamba tuyinza tutya okulemesa abantu bano abatategeera okutema ebibira. Nga wano bwe nawulidde nti nno osimanya Green Climatic Fund zijja wano president ze yafuna ze zitawanya Lubigi kati. Exactly. Ebyo byonna byabwe ne batwongeza bbeeyi y'emmwanyi. Yes. Ne bateekawo akatale kanene nnyo. I think Uganda etunda almost 85% of its coffee produce to Europe. Ku bbeeyi nnungi. Lwaki? Katego kitaba tutega. Kati ne bateekawo etteeka tutema ekibira n'ozituwa. Balina traceability bajja kujja bateekeko buteesikuma bagembe eno yava gindi ng'ennaku z'omwezi 6 nga baatema ekibira emyaka 2 egiyise. Tolina w'ogitunda. Ate nga omaze okutegeera nti emmwanyi esurvival. Ekigwo. Ebibira olina bivaako n'ogenda n'ono n'ebigimusa byabwe ebijja okugimusa ettaka libeerenga lya kibira. It's not the issue today. Parliament eyo okuva lwe yayisa ebisiyaga sipiika Amonga ali mu target ey'okukubwa aveewo. Boolaba simanyi abakola parliamentary exhibition teri atafunanga service oba bazita awadi kyezo abaakulemberamu in just 2 weeks buli omu yawangula oba kuwangula ki saagala baba wa awadi nga kuliko ne ssente era nga baliko n'eŋŋende zigendo zinona. Muzungu bw'akuyita nga akuwadde ne tiketi akuwa ne essente z'okolera buli lw'onoomalayo. Nambuuza ki ekimutta n'empuuga? Kati naawe ngenda kutuukawo. Issue endala eri mu parliament eri national nti boolaba bano nga abapiraawo basayininze mangu. Tolowooza nti sensa waliwo esobola okugoba akakiiko k'ekyalo akafuzi nga chairman tagobeddwa. Tekisoboka. Nga bakagoba lw'amateeka ge kayisa. Nga chairman ate kwali. Kati gwe ne bw'okirimba ono atategeera target eri ku sipiika. Kwezi. Naye ate gw'osobola okuvunaana akakiiko k'ekyalo okuyisa etteeka erigoba ente ku kyalo. Naye n'oga nti tageti yamuwanika executive committee ya local council ne gundi chairman yetalimu ng'ate yakakubiriza. Kiba tulimba bulimbi bannange. Kakati ebyo mubigatte ate mubigattulule. Ekyo kyenjagala. Gatto kigattulule. Gw'osobola n'okunvuma naye omutwe gwe bw'otaategeere gujja kutegeeza eventually. Kuba bino birimu obwongo si byakupapa bupapi kulaba kyolabye. Nze banzibirako omwani akalengedde. Ne woolowooza nti ofunira baba bakubba. Actually woosinganga okulowooza nti woofunira oddangayo ne weekengera. America yasindika ejje Bush Junior ogenda okuba Iraq ng'ajjako Saddam Hussein. Ne bayingira first time ne bayingira kilomita 8 okuva ku nsalo ya Iraq ne Iran. N'akubira komanda esimu nti mukomeewo. Komanda n'aga tugenda Baghdad n'abaga mukomeewo. Ne bakomawo. The story says nti komanda ni chief n'abagamba nti olugendo lubadde lwangu nnyo okuba olutuufu. Wateeka okubeera wakatego. Tasobola kubona musiru. So muddeemu mu lukole buto. Bwe mulabanga lutambula bwe muyite would be good. Naye bwe mwayise temuyitawo. That's what they did. Nga baali babasudde mu kategu. Omuntu dikiteete emyaka 40 waliwo bye weetegereza ti Sekikubo yakyawa bukyayi Museveni. Ono gwe bazze nga bamugoba bamukwate olw'okubba bilioni 164 naye n'aga nti nsooka kusayininga. Bw'aba agoba bali ng'ate balina omusonyiwa.
ye owe bilioni 1.4 gwe byo teweekengerako noga nti naye nze alwanyisiza abasajja bano ebbanga tuyinza tutya okubanga for the first time tukwatagana webale nnyo olumu luli ku bifo ono yakamala mu NRM emyaka 3 ye sipiika bano baluddemu Sekikubandi gurupu myaka bazaliddwamu olumu just understand these issues ono sipiika muto in fact that same group yali eyagala Kadaga nga akaddiye nti tolina kyomwongerako kulengera wali myaka gigenda gimutawanya ono muto bwava ku namba 3 yaba ayagala namba yaba ayagala kati ate bana abalala abajagala gwe tomanyi nti obakolerako oli bazanyirako muzannyo you are empowering your enemy era gwe bw'olabanga dereva akutte emmotoka ng'agivuga ng'olina olutalo ku dereva naye ng'avuga boosi we kumutwala oweekengeranga nnyo nga n'abawagizi ba boosi we ate nabo bakuba dereva aleme kuvuga oba ntegeerekese sikutegedde Sekikubo WNRM in fact nze nabeera mu palamenti y'omwenda ng'avuga UC ng'alina n'emmundu emukuume yakuba Sam Kuteesa nga w'amaanyi nnyo minisita wa foreign affairs ekifo kyasaba mu gavumenti kye bamuwa n'amulemesa PA okumuddira mu bigere ng'ate naye akozesa magye n'ono akozesa magye ag'ono ne gawangula oli agasekikubo gwe bagambye wa kikumi yasambira akabokisi k'obululu gwe wali omulabyeko mu lukuŋŋaana lwonna lwe tukuba nti bannange togikwatako tugiwakanya simulabangako omanyi kiteeso ki kye yaleeta nga kijjamu omuntu yenna obwesige tewali lwaki ku kyampuuga akulembera simanyi zirina kyogerako dda ne ku TV so waliwo olutalo olwabwe gwe olutakubisa wuwo bonga bo definitely naye osobola obbayambako bakozesa obujega bwo naawe noga nti bo batagetinga boosi atudde mu mmotoka dereva muganda olowooza nti gwolemesa oli kuwa akakiiko gwe gwolowooza nti bamutuyamba olwabwe lunene inene kesi nekano omanyi waliwo enjawulo wakati wa olutalo n'ensiitaano bo baganyulirwa mu lutalo gwe oganyulirwa mu nsiitaano olutalo lwonna ng'ensiitaano yeekuyamba gwe mwofunira naye nga bw'oyamba mu nsiitaano olutalo luwangulwa mulabewo tolulwananga oli mugezi oba ntegeerekeke kutegedde awo there is a difference between a battle and a war bano abakuba mpuuga bo eimu yaabwe ya battle olutalo lunene apparently sibanenya nti balumanyi nonti nesalire Hillary Kiyaga yasayininze naye ng'agamba bamuwaliriza nenteka omukono naye ababaka nga bo baba babitegera byebakola kyannaku ekisooka nze ekinnuma bangi era kati wano nsobola okulekera olukalo lw'ababaka 12 nenkugaa nti luno bwe kubaako omwajja okujja ku interview ng'omubuuza ku byakusayininga buli ajja nkuwa emitwalo 10 nga tasobola kulinnya mbeesiga nti tebasobola kujja naye nga basayininze kakati ekisooka okukwasa ennaku kwe kuba nti naffe abakyalwana okugenda mu buyinza ate waliwo atufugira gye tulwanira nga tetunabugendamu ne babafugira yeeno nga n'ebirowoozo byaffe tebikyasobola kuba express President Museveni nze bbanga lyonna mbadde mulwanyisa kubanga nze ne mu nsiko saamuwagirako nalina emyaka 6 kitange ng'atudde ne mukwano gwe balya ku mmeeza ffe twatulanga wansi nga beewuunaganya ku muntu gwe saamanya gwe nategeera nga wayiseewo emyaka 4 era ne nvaawo nga gwe beewuunaganyako mu mukyayi kubanga omu yagamba munne nti omusajja omulaalo nakaseke yagiwambi negindi eyo luweero yonna kati egenda gwa kuba eŋŋoma yonna kati yagitutte kati nempuliriza omulaalo nze tulina omulaalo ewaka ekifaananyi kyennina kyono awamba n'awamba nakaseke nga nakaseke kitundu kinene ate neŋŋoma mpulira wawanvu kati munne n'agamba munne sijjukira ani ku bombi nti awo watuuse Kampala awedde
Ninga mulalo ono alunde ente muganda we bwati nze nina kifaananyi kya si tribe obulalo muli mu tribe nina kifaananyi kya ono alunde ente ffe gutuyita omulalo nakitegera luvannyuma nti obulalo can be race y'abalaalo n'abalango n'abateeso balaalo nentandika okuwala naggwe nawuliranga nti ali Luweero era abaana ku ssomero nze nabagamba nga sitole ne mbatuuza ne mbaga nti mwategedde tuli mu pittu olutandise okwamawulire musajja yakuba poliisi omuggo n'amuggyako emmundu kuba bambuuza nti omulala akikola atya bwogamba nti agenda kuwamba Kampala ko nze ndowooza yakuba owa poliisi omuggo n'amuggyako emmundu yamusanga alunda nte wano bagambanga nti emmundu agikutte nga nze manyina erina emu era bannange be nagamba bonna twatandika kuwalana olutalo ffe nga tuwagira gavumenti eriko okuva obwo tujagala sijagalangako naye tulowooza nti tufugisiza busiru obwayo sinedde tufugisiza busiru bwaffe obudde butuweddeko naye tombulidde ensonga Namboozi afaaki n'empuuga kakati Namboozi sooka alina ebizibu bye ng'omuntu ng'alowooza nti asobola kubyenaalizaako ekkoolye asobola diteeka ku mulala ne litaba lirye nakubuulidde judgment yaani y'omulamuzi Kakulu so ababadde baga nti naye omukyalo ono bwati nti naye kino alabika atulimba kakati naye n'ateekawo nti ali ku lutalo yalwanyisa biri era waliyo obubbi ekkoolye lyennyini lyateeka ate ku mulala sente zazaalya judgment yiyo Namboozi has been convicted twice over corruption nawulirako guli ogwasooka ng'akyali enforcement officer teyali convicted ne bamusindika eruzira neno jaji bwe ke bakusomanga omulamuzi n'agamba nti obbi oba convicted oba nnimba kati eno yakubiri lwaki tebamutwala ruzira bamuconvictinga without sentence mateeka agamu mazibu omulamuzi yagaa nti mulimba yo si conviction ya bulimba nti ali corrupt si conviction so ebizibu bye bingi onule nti kulowooza nti ebizibu ebyo alina okufuna gwabitikka alowoozesa abantu lubala amuluma amutikka kwezi lwaki Namboozi akola ebyo nga mwali mwenna nnyo nsuubira gwe wafuula Namboozi ekyo kyali ng'omuleeta ku CBS omukola kiki Namboozi kamuleke baka akantu komaliriza nako kubanga abantu abamu bayinza okubirabira mu perspective endala ne batamanyi omuntu ono ayogera bino kiki kyenkugambye byonna mbiwumbidde wamu nti ebizibu bye ayagala kubyetikkulira ku balala naye nsaasira njogere bino ebibadde ku likodi kale omulungi omulabi w'emikutu gyaffe puroguramu yaffe olunaku olwalwo bwe tubebadde